okulwana ng'onoonya bwenkanya. Obwenkanya noonya gy'obunoonyeza gye wali gy'alina ofunira obwenkanya. Amawulire si buyinza. Okusinga lojja otwalire mu Nazaala. Odde ku basenga b'abaana batete muzaala. Obitegeera? Odde mu Nazaala gye yafumbirwa. Oyogera amannya ga taata w'abaana bo ge yasooka okubeera nago nga tannafuuka musiraamu. Omuswaze nga bwe yalya ku mbizzi. Kaakati zuula era kuba kukozesa magezi matono. Gwe omusajja yalyako ku mbizzi ng'anywa ne walagi nga bwe wagambye ng'era anywa n'enjaga. Otuuka otya okwebaka naye n'otuuka omuzaalamu abaana babiri ng'ebituufu byonna obimanyi. Gwe omusiraamu byokola tebiriiyo. Tebiriiyo. Oli mu kweswaza oyogera kuno na kuli mb'oli mu kukungubagira embuzi y'omwana. Kati biki ebyo wallaahi. Yagambye mbu ye ali mu kukungubaga. Akungubagira ki yafiiriddwa? Mbu embuzi y'omwana we yagenda. Yiishi aleka. Mwana yero yagenda maama we yakungubaga simanyi. Ronesta Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuuse ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Ronesta Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Ronesta Properties, let's guide you home. Kale, tubaniriza buterevu byonna gye businzidde okubeera nga mutulaba okusaako okuba nga mutuwuliriza bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo tubalamusako tubabuuzaako ne tubeebaza mwena abasobodde okutambuza obulamu mu ngeri ennungi okulaba ng'ate omwaka tunaatera okugufundikira nga nagwo tugumazeeko. Ebula ennaku ntono nnyo leero ziri ennaku z'omwezi 21. Yes, tubulayo ndowooza ennaku 3 zokka tuyingireseko ku y'omwaka gwa 2024 oba giyite Christmas. Gano nno ge mazaalibwa ag'omulokozi Yezu Kristu mu baganda baffe abakatoliki, then Yesu Kristu oyo mulokole, ate then ne baganda baffe abaisiraamu abeerani abeera nabbi ki wali awo nabbi Isa. Dozoba so kale ndine Hajat Aisha Kalodo mukyala wa Haji omubwati eyazaala omwana owaffe nga wa public n'amutukweka ngayeta muteeka mu kamera wagaana kiki Haji yamala n'akutabukira nti omwana wange muveeko byakyuka kati biri ali mwana waffe kati agamba omwana wange waabwe wamwe ndamubalaga nga atuusizza yatogamba otya nange ngamba ntya ndi bulungi abatulaba abalungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leero nga njogera nga atalina maanyi wena olinga atalina maanyi obuze kiki ekikubuzizza ennyo? Nze mwendi kozi mbadde nnyonsa mwana nga okimanyi nakawere ekirala byenkwasaganya besemba ono emirimu giba mingi abantu tebalabika abantu baba bavudde bweru abasama baffe biki baba batunoonyako buli yakubira akasimu nga yakusuubiza omwezi guno okubanga ajja kuba waali aba bakunoonyako ekyamazima mbadde ndi bize si mbadde toyinaako basama bafaanana nga basama ba Joero. Omusama wa Joero yayimiridde mu jjangu n'agula enseenene bwe yamaze okuzirya n'akuddira omwana yamuwadde enseenene n'amuwa credit card mbw aggyeko ssente n'omwana teyabadde mubi. Ate n'ekirala engeri gyendi mbino ebyamataka gange nabyo obaddeyo ng'abantu abansuubiza okujja banguleko biki obadde muzituwa era nabo badde banjagala okufa mbadde ntambula nno mbadde toli wamu abantu b'amataka weebali
mbafuna munnaye nyina abaana abantuukira era nga bageetaaga engeri gye bampulira nti nago ngatunda nga suubula tene ngatunda obuyumba obwo buwedde bagezaako okunnoonya so omwezi guno obwa bize gubadde bize Christmas tugituuseeko Hajati ensonga ekunnoonyesereza ya nsonga ya Hajati munno Hajati Zuula omwana wattu oyagala era eggaali agiyise munze kati kirabika nze gwabuzaayo abayisaamu eggaali namulabye awanda omuliro kiki ebintu asaabitegedde nnyo fiiti byabadde bitya ate nze nagga nti byabadde bitya yeka yatudde awo n'alowooza ng'okuvaayo ate akole kye yakoze kyekisinga obukulu naye ng'ate ebiseera ebimu nyongera kugamba abantu nti buli bwogezaako kakasa ennyo oba okunnyonnyola ennyo omatize ebiseera ebisinga oyonoona ng'ate omatiza mulabi ali eyo buli weewaawo ekintu ekikutuukangako n'ogezaako nnyo okumatiza nnyo olabe ng'omatiza abantu ekyo okirongoose ng'olaba ekintu bakivako gw'okikomyawo ogezaako okukitereeza ennyo ebiseera ebisinga okyonoona neeguba mutayimbwa bw'ogezaako okugolola emirundi egiwera weekanga ogukoze eki ogukutudde so Hajati Zuula saagala mukuba misumaali namukomerera naye nze singa nabadde ye ebintu engeri gyabadde bisirise nga bisirise naalibadde ngenda mu maaso n'okusirika nange nsooka nembeera ku poozi n'ensirika nti wabaawo embeera endala nga bwe namulabye bambi ng'akaaba ng'alaga nti akyalina obulumi bw'omwana we era ayimiridde ku mazima ensonga gye yaliko ntuufu omanyi amazima tegeekweka ate kye namwagaddeko nti ebintu yabitaddemu eddiini era nga ndaba byesigamya nnyo busiraamu n'agamba Allah ajja munoonyeza obwenkanya yalibadde yeesigama ku ekyo n'abanga anoonya obwenkanya mu ngeri ye omanyi Vicky ebintu ekikutuukako nekisaasaanira mu mawulire n'olaba nga nago tegakuyambye ebivuddeyo tebikugasizza tokomawo ate mu mawulire kakasiza muki mu mawulire bwe yandibadde kati ate anoonya bwenkanya bwa mwana kuba omwana ffenna nabagamba obwenkanya tukola ki tubwagala era omwana wattu waba yakwatibwa oba nga yakabasanyizibwa obwenkanya tukola ki tubwagala naye ate nenkomawo si gye yadde alina okukomawo nayo yatwaliddemu awo ndoza tutandikire ku Nazaala yandibadde akomawo ng'anoonya ab'obuyinza nalabye akoowoola ow'ekitiibwa Maama Janet Museveni nsonga zituusize wa Janet yamukoowodde noonoonya engeri gy'olina okuba nga owaguza okulaba ng'omutuukirira kyala Janet okulaba ng'ofuna obuyambi bwaki bw'omwana oba n'okutuukirira abantu abayamba mu ggwanga mwebali n'oddamu n'ozuukusa ekintu kyompola ng'okisensera mpola okulaba ng'otuuse ku ki kubwenkanya kuba amawulire gano si bwe buyinza Vicky amawulire si buyinza gayambako kitono si buyinza abo buyinza beyabadde alina okutuukira sawa zinazuukusa agambe nti nno saafuna bwenkanya gye bali naye ate engeri gye yakomyewo era terina kyemugasa era terina weegenda mukola ki mugasiza weewaawo naffe bajja tugamba lwaki ffe tumuwabulira mu mawulire tuyinza okuba abamuwa obusobozi bwaffe tusobodde okukola ki okwogerera kuba nkimanyi abiraba naye byakomyewo nayo tebimugasa yakubye Nazaala mpaka kuwulira n'ekirala nyongera okugamba kyeyakoze Nazaala nti buli muntu yenna Nazaala nange wendi wano ndi Nazaala enkya Hajati Zuula naye enkyani kuba alina abawala abawala n'abalenzi naye enkya Nazaala ekitegedde abantu abali tuleme kugamba ngambu okusanga Nazaala osanga amalaalo bannazaala bisiraani manya biki kibi waliwo bannazaala ababi anti babi naye naawe enkya ogenda kubeera mubi buli omuntu ku mwana we afuuka omubi Vicky nze wenzaala omwana wange banenza ku mwana wange ate owa obulenzi ono gwe nazadde nange saagala bituukawo omuntu kibayita omwana buli muntu ku mwana we asituka okitegedde naye ate Hajati Zuula kye yakozeemu ekibi okuvayo n'ogamba nazaalawo n'omulangira n'abasajja be yazaalamu bali bassezaalabo okitegedde obanga agamba nti famire eyo wadde okyawaganye n'omwami kale ye nga bwe yakyogedde oyinamu abaana mu kika ekyo akakatiibwa okerekera ate era n'emyaka ne bwe gigenda nga gyetooloola nga giyiseeko bino bivaawo
okitegedde bwe bivaawo musonyiwagana omusajja ono waba atuuse ekiseera nga tawulidde nnyo bigambo bingi ne bano tobaanukudde bisonyiwagana ku lwaki ku lw'abaana baffe naye ekisinze okunnuma ate ye akuba kutta akubidde ddala amazaawo ayokyezaawo ayagala kumazaawo n'akasigaddewo akati nti akakole ki kyokka ng'ate luli abadde mukyala mulungi ebigambo bye yayogedde essaawa zino lwaki singa bye yavaayo n'ayogera luli ng'omusango tegunnatambula nga guli mu kkooti n'asaba obwenkanya ng'alaajana nti nno ki naye mu biseera ebyo yasirika wecwi obutaddamu muwuli ate n'alyoka yeebaka oba niyamuwadde amagezi n'azuukusa obusungu obw'ekitalo ennyo bw'ate amaze nakwebuuzaako ng'akola ki olowooza amagezi yaweereddwa webagamba buli kyayogera amala kirowoozaako naye yalowoozezza bubi bw'abanga yagenze ku musaalo nga bw'ali mukyala musiraamu n'asaala n'awulira nga mu butuufu ayogedde ne Allah we n'amugamba nti kyalina okukola nze ngamba yalimbyemu kuba omukyala omusiraamu eyeegayira katonda ng'odda ku musaalo n'osaala n'alisuubidde nti nno yandibadde omutima gwe mugonvu mumenyefu okutuula wansi akakkane nga bwe obutakkaanya bwe ne Nazaala olowooza obunene buli ludda because Nazaala yajja bwe yajja ku mulundi ogwasooka ku kkooti ekajjansi yali musirifu teyayogera bigambo bingi just yagamba kimu ayagala mwana we bamumuwe addeyo naye ewaka era ne lunaku kkooti alina kye yagamba nakiwulirako nti kyetaaga n'abaana abo oba oli abo batwalibwe ku DNA maama ye yakisooka kyogera yakyogera nange nakiwulira maama oba oli awo yali teyesiga musaayi gwa mutabani ng'alina ensonga ekitali kibi yes kuba ye maama we nze bw'ovaayo Nazaala wange n'ogamba n'abaana b'omwana wange buba busungu ebiseera ebisinga kubanga sayidi ne sayidi zirina obusungu bo baali bagamba nti omuntu waabwe bamuwaayiriza kati mu kumuwaayiriza nga kiraga nti omuntu waba taata w'abaana bo ddala ddala nga wamuzaalamu bo nga bo tosobola mumusiba kubanga oyagala afiire muki mukukomera kuba omusango gwali muki nga munene nga taata w'abaana kitegeeza omuntu gw'olina okukikola ekyo alina kubanga si taata waaki nga si muntu wo si taata w'abaana bova ku ky'obuntu naye taata w'abaana kuba ne boddawa yalina okuba nga alabirira abaana bo batuusa ku byakola ki byayagala ndowooza nze oba oli awo ngamba Nazaala kyekyamuleeta oga nti singa abadde taata w'abaana be teyandimwagaliza kino kitegeeza n'abaana abo bali kaakabuuza tubatwale wa mu DNA kati aja ti obusungu wabujja naye kitali kibi nze bw'oŋŋamba nti omwana watwaliwe ku DNA nga guli kitaawo oba oli famire ye nga sirina kye neekengera oli waddembe okukola ki okutwala abaana ekiri kigambo obugamba jatizuula tekikujja mu mbeera mugambe baabo bakole ki batwale ate n'ekirala banaye bakyala bannange njagala tuyige okumanya biseera ebisinga abazadde maama w'omuntu abanga maama wo tasobola kuyimira n'oyanukula maama wo kigambo nti maama we bale tuzaala mu basajja bangi n'alisuubidde nti ne Nazaalawo nga bw'obadde omwagala ng'omuwa ekitiibwa balisigadde okimuweera ddala omanye okusirika kuwangula bingi omukyalo oyo asobola otutuula wansi mu myaka egijja singa tewamwanukudde n'ejjusa ekigambo ekyo kyaba yakola ki kyaba yayogera bino byonna byabaddewo naye bisobola okuggwa tewali kitakola ki tekwabaddemu kutta muntu okitegedde nga bwe naaga nti amazima gaabwe wakati waabwe gali ga mwami n'omwana be bamanyi ekyali wakati awo ffe tetukola ki tukimanyi naye yezuula singa entegeera ye kwali kulya nti kati entegeera gye yakozesezako badde kulya yandibadde agenda kusiiba enjala omwezi nga mulamba adi ati kuba kye yakoze tekiriyo ate kati zuula wayongedde okuswala okuweebuuka okukola ebitajja okwogera bannamawulire lwakimukkiriza abantu biki lwakimwogeza abantu ebintu ebikyamu aye yayisa abamawulire ng'ayagala ku adressinga n'alyoka agamba mwate nze mbundi buwoomi ki mukyala musufumu kakati oyogera otya ekintu ekyo maama wange mbunze simenya ndi kirungo
ekyo kimuntu oba n'ebirungo byokyangu okubitegeeza. Kakati oli birungo muntu birungo ofumba mu malyambe kanga oli birungo. Kyovula bavajja. N'olunge wasooka ne wakulema, n'olunge wokubiri ne wakulema, n'olunge wokusatu nawo wagaanye. Era ng'okyali birungo. Kikyogezaako okutegeeza. Oba kaamulaliko. Ebirungo bituula wamu. Nannyini birungo aba abyagala. Ng'osobola okuddira ekintu ekiwooma okifiirwa. Ate osobola okifiirwa kasobola banga kireeta ebizibu. Asooka n'okifiirwa. Kati naye nanti ati mwamulangira luli nti mubbi. Naye kati nawe mwami birungo ebimwaye mukyala birungo biba bikusaze gwe birungo byogabanyizaako buli omu nga tobifunamu okungula maziga okungudde ebirungo bye wasooka abaana baba kulekedde gwe obalabirira ozze wookubira abaana baba kulekedde gwe olabirira ne wookusatu era kintu kyekimu kakati ebirungo ebyo nga biba bitusaze ayinza okuba ye wa birungo nga basisinkana bo tebalina birungo kati ng'alaba tasobola mikisinga birungo bye na muntu wa lunnyo ebirungo bya Buganda wange byansobedde kubanga engeri abasajja gye bamuyisaamu ye yabadde abyeyogerera ate eddakiika yemu y'ebirungo kati Hajati ekirala ekyabadde ku nsonga ya Hajati kwe kubeera nti yannyonnyodde byonna ekiraga nti buli nsonga ze mu discussinga kaziraba era azigoberera mwagenda ne mugamba ku nsonga y'abasajja bazabba ABCD simanya naawo waali yabbawo obubbi omukazi n'abannyonnyola obuvo n'obuddo nti naawo waali omusajja yamuwola miliyoni ze9 ne zigenda zityo n'amuwaamu akataka ako era n'akataka ye kennyini ye yakeefiiringira ani yadde abinnyonnyola Hajati zuula kennyini kati ate ani yandibinnyonnyodde era yabadde ye kakati olwo tukwate ekitulekeki singa wabaddewo omulala abitunnyonnyola abimanye ennyo otusinga yaliwo aligambye bambi twawaayira naye ekituufu ye yennyini yenannyini byo ate yenannyini kukola ki kubinnyonnyola kati tuwakane nga ate yenannyini kubitunnyonnyola kati Vicky wano wange bwe nkunnyonnyola nti wano wange osobola owakana ate mpakanira ekintu ng'ate nze gw'osanzewo era nze ndi mu kunnyonnyola naye ate nsobola owakanya omulala nnyonnyola nti wano wo kati omuntu bw'osanga omuntu ali ku kkubo n'omubuuza bambi Hajati Aisha naawe wawe nakugamba bambi wawe yagulawo bweki ne bwekiti oyongera okukola ki okakasa wadde gwe badde ogamba walabika nnimba okitegedde kakati n'omuntu bw'akunnyonnyola ng'ate yennyini era yalina okunnyonnyola kati nekyo basina na budde bukyogerako kuba setwabaddeyo tetubiraba yadde alaga tewali yabisomyemu tewali yakoze ki ate era bye yaleese empapula anansonyiwa empapula zabaddeko anti yazibadde nazo simanyi kuba tebazitulaze yabadde aziraga mbw'alaga buwandiike biki eri bwino nampapula nsobola otuula mu nnyumba yange nenkola bwino nenkuba ne stamp bulungi nnyo stamp yero sikatugeze neneetegereza zineero Uganda waliwo ekitasoboka ne bw'omuwa omutwala akola sitampu kasi omuganda naguze wali endagaano ero size ennaku zino omugamba natunze wali nga ku katoogo oyo ati ne 25/3 tasaafu nezize kati ero sizikola tezikyakola bulungi bwansi zigondeza mbugondeza abantu anaalambula anaatuusaawa kati ono bwali sayininga ettaka lye stampu wagikuwa ku kibanja kye ero saawo mukyuseemu bali mulyetunda nga tebabatunze babakubira pa erisayidiwa kati ebintu ebyo kyenjagala okugamba nti nsobola otuula wansi nenkola ebintu byange nga bwe mbyagala nembitayipiinga bulungi nemani nga kati nesetinze kampite bannamawulire ono ŋŋaana njagala we yabadde ng'ayogerera waddewo omujulizi ani agambye ebino ebituufu oba si byebyo ye yenannyini byo yenannyini kuleeta mpapula yenannyini kuleeta bujulizi yenannyini butulaga byonna biri wakati we ne Mungu we yasinga okumanya ate ebyo tebitukwatako oba bibye oba si bibye oba yabibba alhamdulillah nina ekintu kye neewuuza Hajati yaddukira amawulire omulundi ogwasooka ng'alaga ensi nti poliisi temuyambye era asaba mawulire gamukwatizeeko asobole okufuna obwenkanya awo n'avaawo Hajati n'agenda poliisi n'evaayo n'ekakasa nti omusajja baali bamukwata dda ne kireeta okubuusabuusa mu bantu nti ate mawulire yali anoonya eki ng'omusajja mukwate ne tugenda Hajati
nakuba omulanga eri minisita Nakiwala Kiyingi era naye yamuyisizaamu eggaali naye yamuyisizaamu yagambye tewali kye yamuyamba yamuvunvubika yamugamba tagenda kuyambibwa yafa ku mwana awo nawo naavaawo omusango ne gugenda wuuyo ewabbalamu tegwatuuka ewabbalamu nayo ne gugenda naye era minisita Balamu nga naye ali ku nsonga zaki za mwana ne tugenda juzi mu makooti atubadde mu kooti nakati omusango guli mu kooti omusango gwe gwalaga we gulina okubeera bwenkanya kika kihajati bwanoonya era ebituli biriruddawa byakukulumira ebiri mu musango gwe nga n'omusango tebannagusala kugamba nti nno Haji tewakwata kiwedde nze ngamba omanyi omukyala ali eyo nja bagamba n'abaami abali eyo kintu mukazi okugjako nze ndi wanjawulo abakazi mu biseera ebisinga bakyala bannange tukozesaamu obwongo obunafu oba tulina obwongo obunafu ekyo kyo tukikkirize bw'osunguwala olowooza nti bw'onaayogera ebingi kyekigenda okumalawo byonna so kyandibadde nga kirungi okusalirawo mu busungu kibi n'okusalirawo mu masanyu amangi kibi naye nga tonnakola kintu kyonna sooka otuule wansi okkakkane weebuuze weewa obudde ojja kufuna ansa olaba Viki obanga olina ekintu kyogerako n'obusungu n'obubbuuka naye bw'otuulamu eddakiika 3 osala omuliro n'oyongera endala 3 n'osalira ddala ogenda okulanga otandise okwewa ansa tugeze omwana avudde ku ssomero n'agamba tica yankubye akatinitini awaani gwakuba biki oyinza obubbuuka oyinza n'onnoonya engeri gy'otuukayo bw'otagenda nawayita eddakiika 3 n'okkakkana ogenda olaba n'omala n'obuuza omwana naye yakubidde ki kijja luvannyuma anti yampadde waaka simande bikola biki ogenda olaba nga yamukubidde ekintu kikikulu naye singa wabubbuusa oli n'ogenda wandisanze oyonoonedde omwana oli waalina okusomera n'okumukyayisaawa ku ssomero nti omuyombera ti kintu kimu zuula ndowooza bwe yatudde bambi n'alaba nga bimutuddemu waayita bamusongamu omumwa agendako ewa Kiseka bakuba bw'akola bw'ati yuuyo okitegedde yafuuse sereebu mu buteeyagalira eyakibala nti bino ebintu birimu okukola amannya yakoliza erinnya naye teyalikola mbubi mbulungi simanyi naye ng'erinnya yalikoze kuba bwayimirire alina konvoyi ngegoberera abaana bewakiseka bakyamutambulirako ate wokka kati ayingire obuyingizi wadde wantu wonna mu kibuga ojja kulaba wuuyo baali bakunasa nakati tasobola kgenda mu kibuga abaana bajja obamanyi kakati ndowooza bwe yatudde wansi n'alaba nga ono avuddeyo ate aliira bweru waliwo pata etegeke okitegera n'alaba ndowooza ng'oluvimbo lw'amaanyi ng'alabya ddala ajati yayagadde eggwa mu kavimbo ka Haji ng'alabya ddala asembye n'agamba kansituke nankuba mpya kino kankitandike mbasitulira omuliro kansitule omuliro naye kati n'abadde basirise nga noba oyita mukubo bajja kukuvaako kati ate wayongedde omuli wayongedde erinnya oyongeddeko eryokubiri kati oli serebu n'abameka serebu season 2 kati n'abakyala abakulu bewayisizaamu eggaali bamaama naba ate yavuma bannazaala kati association y'abaana abali mu Mothers Union naye ejja nabo bajja kutambulirako mukwano naye bamuweemu ku bibye toyina bajja nti kati bongeddeko ekirala gwagenda muga oli kibbi oli biki naye ekyobubbi mukireke ekyo yakitereezezza anti bantu bajja kyogera ate n'abagamba ngeri y'okubalumya nze banne zuula wanaba alabye emesegi yange eno mugambo ebigambo bino mukyala munnange tosobola kusanyusa buli omu ate tosobola gaana muntu kwogera kyalina kwogera ate buli bw'olifulumya akamwako n'otula mu kamera nga bwenjituddemu n'oyogera ekintu kimanye nti buli omu ajja kijajinga nga bw'ayagala oba oyagala oba toyagala nebyenjogera essaawa zino waliwo agenda okukuba mu ngalo mulala anvume omulala akole ki bwe weewaayo ffe tumaze mu kamera emyaka twabigumira bwe weewaayo okwetaba mu mazina g'enkima omukira gwayo guba gujja kukukoonako
pozi nga gwoyina mugumu okitegedde olina kugumya mutwe okuva olunaku lwe wavaayo n'oteeka ensonga zo mu mawulire n'ozaanika ez'omu makaago which is okay walina oziteekayo walina obulumi bwo omwana we yakwatibwa banaye tewali agamba nti teyakola ki teyakwatibwa nga nnyina avuddeyo n'akitunnyonnyola ate tewali akyagala ffenna tulina abaana tuli bazadde naye kuva lwe wavaayo ne mutatuula mu kakiiko kammwe ne mumaliriza nsonga zammwe oba nga bwe wali osibye omwami ng'ali ku poliisi ne musirikira ku poliisi zammwe n'olwana misango gyo mpaka gy'omutuusa luzira gy'oyagala ffe tetwandibitegedde bangi bali mu kkomera babasiba lwa kukwata baana nga saawa eno mu mawulire tetubimanyi nako nebya Sseekawumalu tebiriimu maanyi tegedde nga tetubimanyi nako naye gwe omuntu gw'omu omeza ate n'okola ki yaluma bw'omega ate toluma yalumira wa Vicky onkoze ekikyamu nzize nkunywedde nkututte ku poliisi nkukutte okitegedde kakati kankulwanyisize ku poliisi kuba oyo wankozeeko bumenyi bw'amateeka kitwala kiga nti teyakikola tewali amanyi bituuke mpaka mu kooti eramule ekiki ekituufu naye nakino okutuuka ku kino Zuula ne wandibadde wakusinga musango ekintu wakiteeka mu mawulire nnyo ne kisasamala ne kifuuka eky'abantu abangi Haji n'atufuuna abalwanirizi n'abavaayo okumukola ki okumwogera n'amaanyi gye yagajja luli mu kusooka yitagayina kuba tewaali amanyi naye kati yafuna n'ettiimu naye nga kyava ku ki kuye kyenvadde ga nti nga tonnakola kintu sooka weetegereze ngenda kukola ki kinanviiramu ki okitegedde oyinza okukola ekintu nga oli mu kwonoona gundi n'ofundikira ng'oyambye muyambe nalabayo omusajja musiraamu namulaba eyo mbalala bamukwata n'akawunga omusajja yali musiraamu nga byakawunga mujjukidde ne bamukuba lwa kiro y'akawunga yafuna ebintu nakati nkakasa obulamu bwe bukyali bulungi bali abaamukuba nga bamulamisa olwa kiro y'akawunga etya ng'ate abannyonnyodde ewaka baasiibye tewali kyakola ki kyakulya gwe yamukuba singa wakwata n'omugaa kale akatwala akawunga kankongereko ne kilo 2 abadde ali bwati kuba omusajja omukulu singa bamusanga amenya nnyuma akawunga atwale waka family eriye kintu ekyo kinene banene wababinze ne musanga bakawunga ku myaka gye yaliko ntegeera nti abadde atwala kyakulya wemba nnyina ka kilo 10 muwa ne mugaa kale genda oliisa abaana olulala toddayo n'okola ki todda nobba wali abakambwe kuba yali abba mmere kulya ng'ate alina family naye baafundikira bayambye mu ki oyinza okukola ekintu okusoza gundi n'ofundikira ng'oyambye mu ki kati saawa zino era sitiiri ky'oli mu kukola ali kuyamba Haji amawulire tegakuyambye tegakukubye avuga abantu bafunye zittiimu ogamba togafunyeemu ati saawa zino era wakomyewo oli mu kukola ekintu kyekitya kyekimu era oli mu kwoza bw'oyanika mu ttaka bw'oba oli mu kulwana ng'onoonya bwenkanya obwenkanya noonya gy'obunoonyeza gye wali gy'alina ofunira obwenkanya amawulire si buyinza okusinga lojja ate otwalire mu Nazaala odde ku basenga b'abaana baate temuzaala obitegeera odde mu mamu Nazaala gye yafumbirwa oyogera amannya ga taata w'abaana bo ge yasooka okubeera nago nga tannafuuka musiraamu omuswaze nga bwe yalya ku mbizzi kaakati Zuula era kuba kukozesa magezi matono gwe omusajja yalyako ku mbizzi ng'anywa ne walagi nga bwe wagambye ng'era anywa n'enjaga otuuka otya okwebaka naye n'otuuka omuzaalamu abaana babiri ng'ebituufu byonna obimanyi gweomusiraamu ennyo atuukiridde ajati Zuula yali amutereeza owulira amushepinga gwe omusiraamu atuukiridde nze ntuukiridde sinywangako ku mwenge sinyangako ku mbizzi omusajja gwe batansibyeko nga ate ndi maama birungu omusajja omba nkyamwagaza etuuka nozaala abaana babiri aika mwayinza okuba emmanyagana yammwe ababiri temwasooka kumanya nti omusajja yayinako emize kati olw'omukwano omungi omusajja n'akubuulira kati ng'oluusi naawe birungo n'omusajja osanze birungo kati Vicky ndeeta njagala nkubule abakyala bw'ogwanga ku musajja n'omusanga ng'ayina emize egitatuukagana nakyo bw'oba tosobola kumukyawa sirikira emize nakumuleka yekoogambe mukwano ekikunemeza kye kino billa nkutadde n'osigala ng'ogenda mu maaso gata naye kitanda n'okubanga mutambuza obulamu abantu bameka babiri oba abadde ayonoona mu mpale
kisirikire longoosa kubanga bw'okyogera gw'oswala Hajjati okugamba nti Hajji alya bw'aba abadde anywa omwenge nga bw'agamba nakati akyagunywa n'akomawo ne mwebaka mwena n'akomba ne ku mimwajo naawe obadde ogunywa kubanga mubadde mugatte ebintu ebisinga omanyi omwami n'omukyala babeera babiri bafuuka kyekimu muntu omu kati lwaki nsula n'omuntu antamiirirako nga simwagala mutamiira babiri kati ebiwandibadde tobyogera ore sitiiru oli mu kuweebuula kitiibwa kya taata w'abaana bo talina kitiibwa kale ye nga bwakiraba nti yamukwatira omwana nga bwakyogera sijja nze kikakasa naye baakobye weerekereza ku lw'abaana kale kati Nisha olwedde ye eddembe lye ng'omuntu lyamuggwako ng'omwana nakati era okyalimu malako ate ne bana abalala abasigadde era nabo oli mu bbatto kyalinga gwe maama waabwe kuba taata waabwe tannayogera kigambo na kimu taata yasirika omwami eyo musirifu tannagamba nako nti oba ebyana oba biki oba byana siribiddamu Bonsereko yamuyigiriza ask my lawyer oba ebyana siribirabirira oba biki akyakoze eki akyasirise kati gwe ate kati gwoyonoona abaana bannange bazadde bannange ne bw'olikola ki tosobola kwawukanya mwana na taata we ne bwe weepika ne bw'omuweerera ne bw'omumeza diguli 8 ajja kukuta amulabira eri mu kasirisi agambe dadi mami ano bano abaana balina amasimu amukubira amusisinkane taddi mama mukabwe tayagala nkulabe naye tusonyiwe tewali muntu atayagala kubeera na bazadde be babiri ng'akimanyi gye bali nagamba taata wange gyali naye saagala aba ayagala banne babakyali mama bwakyala ku ssomero taata n'akyala enkya bimusaaliza naye aba akola ki aba akyagala banne omuntu omuzaalangamu kabe mukyala Viki ng'oli musajja akakatiibwa kamulekere oba wambaliga oba wa biki oba biki olunaku lwewakkiriza ne mugatta obwereere muwe ekyo ekitiibwa ebimu obireke kitegedde kati nze Zuula amagezi gemuwa n'amawulire yandigakomezaawo n'ataddamu Neruli yali agakomeza era yagambye yamaze kwesetinga wana Neruli mwamuwa amagezi tadda mawulire kati yesetinze n'asimbula embalaasi ku Nazaala kati yafunye ensonga endala yabadde y'Abamaseeka nti abasiraamu baseeka kye yabakoze alina baseeka abamu be yanokodde nga yaawo amannya oba olaba nti bituvumaganya olw'ensonga mu kusooka Zuula nga yakakola ekyo ekintu abakazi abamu baagobebwa mu magobya abaana bambi biki nalabako n'omukyala awo era ebimu ne bivumaganya obusiraamu abasiraamu bisajja ebisiraamu bikwata abaana kyokka yalina abakazi abangi okitegedde era stiiru Hajjati era akyavaayo n'ayogera ebintu ebifaananako bwe bityo simanyi oba ekitiibwa ky'obusiraamu yakiresewa ng'omukazi omusiraamu ebyo byonna era yandisirise kuba tewaliwo byakoze eki byamuyambidde kati obuyambi bwe yeetaga agenda bujja wanga ate babunoonya tebamuyambye ensonga muzivuvubiika anti bamaseeka si babuyinza nga kale ku sayidi y'obusiraamu mwali badde mukibeeramu ekintu oli Hajji ono Hajjati oli mwana tubeereko tutya tumubeereko tutya mubeereko ku sayidi ya Hajjati nga bwe munoonyereza ekituufu ku sayidi ya Hajji anti singa yali ayagala ekyo teyandize mu mawulire bw'abanga babadde ne bamaseeka baabwe alina emizikiti gye gyasaalira ti nga nze nnyina nange weŋŋama nti gino emizikiti gyange wensaalira nsimbye ekkandera bamanya Hajjati Kalodo yabadde kino basobola okusitukiramu ensonga ezo yali yabadde akyagala yandibadde akiza mu mateeka ga busiraamu tulina shariya yaffe etulamu n'agenda mu busiraamu n'aloopa omwami we ne banoonya bakola ki webakiramula naye wekiba kyagaana bamaseeka osanga nabo sijja banenya balabika nabo bagobererawo bamaseeka lwaki bamujjonkera kati naye yabasasudde anti omuliro teguzikiza muliro ako kakulu omuliro teguzikiza muki kati yabazibyemu mwanti enkya tebamujjonkera n'enkya ngenda kunoonya ku seeka omu seeka oyo gwe yayogeddeko omuliro teguzikiza muliro atajjukire nti ye mukazi bali baki ate Hajjati alina enjogera embi yagenze n'agamba emirambo gy'abasajja gye yazaalamu gye yafiisa bwe yakyogedde Hajjati Zuula omukyala omusiraamu yagambye atya giri emirambo gy'abasajja gye balata babaana annange kakati kuwulire ebintu byonna byayogera birumya abantu abalala
kati abaana bali nabo balina bakulu osobola otyo gamba emirambo giri gy'abasajja gyenyina gye nakola ki gye wafiisa bali abaana bataata be boyita emirambo babaagala mukwano kati ye asuubidde tuzza agenda tunywawa bwe wasooka nabo obasse obayise emirambo yadde balamu gw'olina naye yagambye wamusanga ayinza n'oba n'okukola ki haji tibwasanga haji tebakwatagana tesobola bbawaayo ka yagambye asoma sitagafulula ng'asisinkanye haji really wallaahi are you sure bwamusinkana era n'asaba n'ettalaka bajanguye ayagala kumutalaka amuwa mahalege plado yaffe weeri tate weeri kati neneebuuza ajja jigula haji agenda muwa ttalaka kitegeeza batakyamuddiza gundi tetwawulire omwami yaba asazeewo omwami yasalawo talaka omukyala si yagambye nti yakoze eki kankuddiza amahali haji agenda kusalawo kyakonfamingiddwa awa bikyali yabyogedde yawulidde bagenda mutalaka n'agamba naye yawulidde biwulire omukwano oba gwe gumuli obubi kuba yawulidde nange nawulidde bagamba nina lubuto nanga obalaavu naye ate nekirali lubuto mbu nalwani ate tumanyi nze mbuuza bubuuza jati nange mbuuza bubuuza wabbaawe haji ate nga bambuuza n'afuna enseko empitirivu n'agamba anti mutagalira mu bitabakwataka tetuba wano ng'emimwa batuwera bamula tetunnamanya kati nze ŋŋamba n'ebiseera ebisinga haji ati alabika ali mulaavu n'ebbaawe haji kati mukulanga agenda mmufiirwa tiimu ffenna tubifiirwe akuba kutta naye nga yalesa akaffe nga tubifiirwe naye ng'ate era amagezi abakazi banaye tukozesa amagezi waliwo wano yatugamba owa akalina mbw ali lubuto naye olubuto terukula nange banaye bwansobera olwo olubuto ndo lwaki terukula nambwayo olubuto luli luddawo nambwayo twakola sympathy yali yetoolera nnyo ku lubuto alabika alulina lweka luli ali walwikisi kati nambwayo naali mukubiddeko kasimu nga nvudde wano bubuuza owaayi anti nentokiika mutwale musikaani tegabuyiza sibulina nja kumubuuza oba nti nentakiika oyo mwana namwagala mukalabakalaba azanya ekintu kye fit politics w'obufumba amutegeera omwana omuto naye nga ali fit onoonya n'omujjonkera ne wakubula abajjonkezi byabalema wate omwogereko zuba ye yalabye agenda fiirwa haji singa yeebuuzizza ku mwana oyo bwe batalaka omuntu tazaayo mahale mwami yaba asaze kiva ku kyokuba nti omukazi alina okuzza mahale nze mba ŋŋambye gwe ng'omukazi bwe bagwokyaye nze ŋŋambye nze njagala nze nkoye haji ko haji mpa ebyange bye nnawaayo ne bw'oba obuzadde abaana awe eddiini etaaga ekola ennongoosereza anti nze mba nsaze wate abangobye kati ye bw'akugoba akuwaaki haji ni keesi nga haji akugobye akutalaka mwe mumanyi awo okuteesa kwe muteesa ne byakuwa ne byakulekera yeye aba atalasa omukazi mutalasa oyo taba takyali mukyala shali yawo obwenkanya aba waddemba okufumbira omusajja yenna gw'ayagala so kati hajati we may find nti olubuto lwalina oba lwa haji kiba kiggwa abo tebayinza nakwetalaka oli sure tebayinza kwetalaka really kyala birungo so kati guggwa gutya saidi ya hajati bambi aboogera naye nebadde nsaba mugambe funa hajati binaabiraba nga nsobola okwogera naye direct nga nyina essimu ye nemukubira akasimu bino ebintu mukyala munnange waali biresenga bwe biri bw'obanga weesiga mungu wo era ng'otya Allahu ebigambo ebingi bibi ate buli wegezaako okukakasa oyonoona bw'oba otya Allahu nga waga ajja kukulwanirira kkiriza Allahu akola eki saala beera ku musaala wegayirire zuukukako n'ekiro Mungu ajja kuwa obwenkanya ate yo family radio yatugamba bazuukuka ekiro ne basaala Mungu ajja kuwa obwenkanya eri omwana wo oyinza kiraba nga ekiruddewo
naye bwe kiba nga kyali kituufu nga bw'okyogera Allah ajja kuwa obwenkanya era ajja kusala amazima mu ngeri yonna gy'anaaba agasazeemu. Wayinza n'okuvaayo omuntu gw'otosuubira ssaawa zino n'owa pulezidenti n'agamba zuula nzize kuyingira mu nsonga zo tulabe ziggwa zitya, naye wallahi billahi tallahi tebigenda kuggwa ng'okyatadde mu mawulire. Tuba tusirise ng'oleeta akapya. Ate n'ekirala omusango tegunnaggwa, omusango gukyali mu kkooti, oli just bamuwa kabeero, tegunnaba na kutandika kuwulirizibwa, tegunnaba na kutandika opapye. Kakati mu kupapa oli mu kwogera ebingi, owulira, oli mu kwogera ebingi. Abalamuzi bo yabataliza, bw'oyita abalabe bo era bw'oyita nti balina ttiimu n'ebirala, obongera amaanyi, okitegedde? N'obusungu obw'okufuna oluwenda olw'okubanga beeyambisa okukulwanyisa. So buli bw'osirika bw'oti n'omulabe wakutya agamba omuntu ono asirisa asirikidde kiki kyafumba. Kati nga bwe twebuuza ki ekisirisa Haaji, okitegedde? Kiki kyafumba era kikyakola ki kyateekateeka. Naye kati gwe oli mu balagazi wiikinensi zo, timukwano biki bululi wakaaba tebyakuyamba. So byokola tebiriiyo, tebiriiyo. Oli mu kweswaza oyogera kuno na kuli, mb'oli mu kukungubagira embuzi y'omwana. Naye kati biki ebyo wallahi yagambye mbu ye ali mu kukungubaga. Akungubagira kiyafiiriddwa, mbu embuzi y'omwana we yagenda kuba neyero yagenda maama we yakungubaga simanyi. naye ajati ako nga saakawuli siri kusonyiwa obeerawo. Yagambye nze gw'olaba ndi mu kukungubaga. Nambuuza ate okungubagira ki? Embuzi y'omwana wange yagenda. Subhana. Ajati va mu mawulire, omwana wattu mujje mu mawulire, Nisha mujje mu mawulire, ogenda mulwaza omutima afune pressure nga kyali mwana muto. Kati ate yayongedde n'awulira ekyo nti maama wange akungubagira mbuzi yange. Omwana abanga atandika okweyagala kana agenda tuulanga we yefiiringe bubi, akutunule nakaga kati maama wange yagamba akungubagira embuzi ate nga yali yambuulira mutemwa mugirimu. Abaana bangi bali myaka egyo embuzi tebakyazirina, zagenda dda ng'oluusi otulwa naye awo nga mwana wo naye nga tomanyi na gye yalaga. Tasobola nakugasigiina naye nga naye mutima okimanyi nti omwana wange oyinza obutamanya naye nga ye yakimanyi gye yagikola ki, gye yagireka wali ku kitooke oba kasiko nange sikola ki, naye tomanyi bwe yagitwala okulya omuddo teyadda. Ekigambo yadda ate takyogera, nze sisobola kukyogera. So ajati zuula ojja kugamba nti ffe tuli babi, tetukwagala, tetukwagaliza, tetukola ki, naye n'abakuliraanye nabo tebakwagadde. Ate oba olina mukwano gw'ennyo ng'olina mukwano n'abantu abakuliraanye, okuva na leero bakyawe bagoba osigale wekka, kubanga tebali asobola kukkiriza nga ssaawa zino adde oyogera ebigambo ebifaananako biro. Siganye oli musungu wabwe, omanyi obusungu bw'analize mu nnyumba n'okaaba nakuba ebisenge, oba okaabira wiiki nnamba n'omala ne weya ansa n'obireka. N'amawulire gw'oyita n'ogawa amawulire, bano banyumirwa byonoonese. Ye kasi omuwa amawulire ng'afuna views ng'afuna abantu YouTube ye ng'etambula, naye osigadde okoze ensobi. Nkitegedde? Ye tajja kugana tubuulireko awo ng'oyongera, mbuuliraako awo ng'okola ki, ng'ogattawo. Bo nga baseka, abantu nga banyumirwa. Kati omukutu gwonna wasiibye gw'osaasaanidde, naye njagala mbuuza yagifulumya luli interview gyo okutuusa essaawa zino maama wange kiki kye waafunye? Abantu bategedde bw'ogenda mu comment section bali mu kuvuma, era ebivumo byennyini bikuteeka mu depression. Okitegedde? Omanyi waliwo ekintu ky'oteekayo nga bw'onaasoma comment bw'oti ogenda kuddayo mu depression gye wabadde, omutima ate gukuluma ennyo owulire ng'ogenda kufa. Kakati bali mu kukuyombesa, bali mu kukuteekako ebigambo. Kakati odda naki? Ozaako ki? Era alina pulaani. Ogenda kukomawo ng'era oyogera ki? Ng'ovuma ate bakukomentingako muli bisiru. Kati biki by'onoonya? Bw'oba onoonya mazima na bwenkanya omanye ekyokkola, si mawulire. Ate famire y'omusajja giveeko. Bw'oba wakuvuma
kwata bbaawo tunule mu kamera omugambe Haji Mwizera wali embizi nga wamugaye wanyo omwenge oli musiru nnyonyo enjaga weebaka bubi ofuluuto oyiwendusu tewali ajja kuwakana kubanga abadde bbaawo nga musula bameka babiri bokisaayo owunya tonaba byonna bibikole ki bigatteko nimuvume mukonjere muwayirize mukole buli kimu tetujja kuwakana kuba biki naye bali baleke babalamu bo tebazaala baleke Mungu bwate bwe yagera n'abalamu yabataddeko tebazaala asaba babawo omwana n'aboogera abali abakatoliki kati nga basiraamu nyazaalawo yafumbira n'otukana omula yaji yafumbirwa ekaseese muleke n'atunda yate najja wali katalaale yalikola yafumbirwa n'agenda gye yafumbira gye yakomekkereza bba n'afa n'atunda tenajja n'agulawo akola ki bwali ekyo kye yakimala alhamdulillah naawe kisabe Mungu akuwa okukaddiwa okulungi ng'okukwe owulira otuule wamu ate akulongooseza abaana baabo b'okoze eki kale baba tebafaanaganyiza makubo kubanga Nazaala bw'aba amulangira kuzaala abasajja banjawulo nakujja eno ne yebeerera singo kati ate kati Nazaala yabaako kyakusinza Zuula ajjukira nti kiba ki wadde yakikola n'akola bw'atyo naye Mungu ssaawa zino alina wamutadde ate amuwadde abaana be abaleze bakuze balina ne kye bali okitegedde ekyo okyebaliza Katonda naye gago gakyali mabujje tomanyi na kye gagenda kubeera mu dda kitegedde temunnabeeramu na mwana we atuuse kwetongola nti nno wuuno ate oyina n'abaana olwedde balwadde balina sikoseero kitegedde naye Nazaala ogugwe yagukola yakola ki yagumala wadde yayogera nti nno abaana bagende ku DNA naye teyakugambako nti nno wafumba amalya mangi teyakikulangirako ekyo sikiwulirako Nazaala teyaleeta history wa bufumbo bwe yagamba abaana abadde asaba n'abaana bagende kuki ng'asaba busabi naye teyagamba teyagambako nti ofumbye amalya mangi ekyo teyakola ki nga ye bwe yakoze eki bwe yakimulangidde ndowooza yakozesezaamu obusungu ate era nze nkugamba ebigambo bino era nobukozesa obusungu nga tataawe yagambye okuddamu okulaba abaana abo mbatwala ku DNA wallahi newe Simba Nakakonga alina okukikola maama baba yamuinfluencinze kubanga babe tolina kyomugamba asalawo naganja bakola ki njabakebeza togenda kufuuka kika kyabwe togenda kufuuka taata eri abaana toyisobola naye tunula abaana abo yagenze n'agamba mbu bone bagamba babagende mu kika kyabwe nze sibagaana naye olowooza bagenda batunuulira batya bagenda batunuulira batya kale babbulaza baabwe bali baganda baabwe ku bigambo by'oli mu kufukumula Zuula golowooza gw'olina wamalayo tosobola kubaako bwetaavu yalowooza alina yamalayo nti nno Mungu yamuwa alhamdulillah watudde kyekyo asobola oweerera abaana n'abalisa n'obakuza saawa yonna Mungu yakuwa teyakuggyako asobola okukakanya nga tokyasobola busobozi ng'ate olina obusobozi bwe weetaaga ku bali ne babakulu bawe nogagundi ono nno yalemeredde wano weeki ne weekiti sikyalina busobozi omwongerayo muganda wo waba alina obusobozi asobola kuba baluganda naye ate okuba nnyo toyonoona bayita obawalampa era obanga bbaawe yakwata omwana nga bw'okyogera yakikola ku lulwe nabali tebaamutuma okitegedde kika tekibiriimu tuzaala mibiri tetuzaala mutima maama wa Ali yazaala Ali teyazaalako Ali agenda akwata abantu nga bwe babyogera sibimusibaako kuba sigambye nti bituufu okitegera teyamuzaala agenda akole bwali ye yamuzaala kuba mwana muki mulungi kakati gwoba oyagala okuvuma ebyevumo byonna kwevuma bbaawe yakwera ku makya n'akuwasa era gw'olumiriza okuba nga yakwata omuki omwana bannange muvume ku makya omuvume mu ttuntu omuvume olw'eggulu kolere TikTok live omuvume omulange n'okukuwasa omuvume omujjukiza wakiwampasa atunyumize ne bwe beefuna byonna bikole ki bimuvume naye Nazaala ne famire tekyetaagisa anti bw'aba kyayagala tekyetaagisa amuvume okitegedde naye abe famire yogundi akole ki ate nakyo tekyetaagisa okitegedde bireke ebintu bitambulenga birina okutambula ate kkiriza Mungu wo eyakutonda omukkiriza omwesige buli kimu ajja kikulwanirira naye kyoli mu mawulire manya gwe maama birungo manya weerabisa weeswaza olina abaana bakuze oli maama kakkana wansi so
Hajati Aisha Kaloddo ku nsonga za Haji Ali ne Hajati Zuula. Ate neera n'ekyensaba ekirala bamama bali ku sayidi eri baba balabye interview eyo bamusonyiwe tebamwanukula ne Haji tayanukula yadde ow'Oluganda yenna okwanukula Hajati Zuula kubanga nammwe muba mulaze nti ate nammwe mulina kye mukakasa musirike bw'anaalabanga musirise naye ajja kukola ki kusirika waawo yinza okuba yabikozesezza busungu waliwo noono omulenzi oyo yaani musimeeya naye amuleke naye akikuba nnyo akivuga nnyo amuleke mumuleke naye nze nyina ekintu kyendaba ekitawaanya Hajati zomanyi abakazi mbasomyeko ekitono mukazi buli wanyiiga ennyo yeetaaga muntu amuwembejja weebale nnyo ate naddala omuntu ng'amutegeera bw'atafuna ekyo alokoka kyekyo kyennage nti abakazi banyiiga ayogera n'asibako n'ebirala 10 lwaki tetusaba Haji Haji bagambye ashali mulwadde ku kitanda just kumulabako yagambye tayagala mulaba bakkirize Haji ati ajje mu ddwaliro wali Haji jajjanjabirwa babaweemu akasenge ate gwatayagala kulabako kati Hajati kituufu Hajati kyayagala naye yekakakkirize akalabe omulwadde banyumyemu omulwadde amukambe kwatako Hajati wano wasinga obulungi alina obusobozi naye kati ate yamazizaawo yagenze bamugambye kyo kimanyi ku kkomera twawulira nga Haji akuyita bebi yes nendabyo ddala ng'ali mulabu ng'ali ng'ategeeza nti ebyo bulijjo byakola nenjogera jayogera mu mwami wange banezoakyayagala bbaawe muteekayo tubaweeyo just time ate mbagamba mugenda kusiriikirizaamu emyaka 2 ku 3 muwulire nti omwana mulabe nti abantu abo ababiri tebakomye kubeera bantu buntu wabula bayonsa abantu abo babiri nga bali bwe bati nze mbabuulira nga maama Birungo ne taata Birungo bakwataganye dali bati ate kati bafunye erinnya eppya Mama Birungo ne taata Birungo naye oli taata Birungo yali tutte dda lyamukazeeko dda nze nali muwadde so kale saidi ya Haji tubalamusaako just mbebazaamu akensuso nti mwekenneenya ate muyina abawabuzi ekyo kyekirungi ekiri ku saidi ya Haji before nga ate bamusonyiwe ebimu ayogeza busungu Haji kati olaba takyalina kigambo kindoza kisobola kumunyiza ne maama Nazaala maama ajja kukakkanyizibwa mutabani we because kati maama alina obweraliikirivu bw'obulwadde obulumaani omutabani yalina edduwa ku luli naye teyasobola kubaayo ne bagyongezaayo ng'ali si bulungi ate n'abasiraamu Hajati Zuula mu musonyiwe anina seeko omu yagenda kuwanda muliro nedda bandi musonyiye olw'ensonga owulira saawa zino Zuula kyayitamu kinene alina depression ndowooza alabye ng'okwogerako ayinza okukakkana olw'ensonga byayitamu waayita bamuboggolera takyayagala kutambula ate alaba alinga alekeddwawo alaba ng'omusango ogwamumezze alaba ng'eyakola ebibi yeetaaga okubudaabuda wabaayo abantu abalina counseling ez'amaanyi singa abakkiriza oba nammwe abamuli ku lusegere mugezeeko okumubudaabuda ayinza n'oggwa eddalu kuba kati byayogera si bya buntu ayogera tubifiirwe akuba bukubi ekitegere bati tubifiirwe oba bankyawa ekitegedde kati ayogeza bukyayi buli ku mutima ne wanaabako n'abantu abamu aleka asiiba nnyo mu nnyumba wanaabako n'abantu basobola okwogera naye ndaba Bannaalongo Kitone mwogera naye mugezeeko Naalongo naye yaŋŋambye tebakyagira conversation ntono mbuye Hajati yasalawo okukola byayagala bandiyogedde naye bulungi ne bamukkakkanya n'atayogera bintu bifaana nze waba anoonyewo okwogerako naye simple kijja nakukwanguyira okuwagatta ne Haji ate ebyo byenjagala naye waba anoonyewo okwogera naye nze wadde sibiwagira ebyo naye okwogera n'omuntu nabeera mu good state kubanga nze ndi musawo wa mutima bwenjogera naawe kiggwa era nenfuna chance bwetu netutuula wamu bwetuti avaawo ateredde nga mukyala ataddamu kwogera kintu nakimu ogenda kumpa ennamba eyo nja mukubira kale tusiibule abantu akadde Hajati katukutte
Mama nga munsibuza mangu. Nakadde kagenzi. Bana pozi Viki. Ade nyina ekintu kyange kyenjagala okwogerako. Waliyo abantu abamu. Nyina abantu benjagala okusemba. Abantu abetaaga okugenda ebweru. Abakola ebintu byogenda obweru. Mbusima ngenda bweru, ngenda kukyeo, ngenda ludda wae. Nyina omuntu wange gwensemba nga muntu mutuufu obakolera ku ebyo. Atwala abantu bweru. Atwala abantu ebweru. Nga wa mazima simu yaye. Ati oyo muntu nanga abantu abo bansulako kombuzibu. Omuntu oyo andaba olwaleero. Omuntu oyo wa mazima simu yaye ebintu bye bituufu. Okitegedde olinga akyetaaze sigenda kyogera no mbuba mu one number ye asobola okunnoonyako oba olinga alina omuntu we gwayagala okugira atwala mu nsi ki UAE zonna nezimalayo Europe zonna nenga muntu mulungi tayayaana tapapa mutula ne mwogera ng'onoonyako nze nga mukuweereza nga omufeesinga nga mwogera anti abantu bababye nnyo abaana bantuukira bababba omwana n'asasula essente n'afundikira nga kampuni emusengu namalawo omwaka mulamba tatambula kampuni agenda okuddayo nga yasenguka nga bababbi okitegedde so nze nyina omuntu omutuufu ate akugamba ekyo ekituufu wali abantu ng'omuntu akimanyi gyalaga wamalawo miliyoni 10 nagamba oleeta 5 okitegedde n'asooka nabba 5 yajja kugamba nti ziri 10 oba tolina 10 tolina gyokola ki gyolaga kitegedde ziri 7 oba tolina 7 tolina gyokola ki yakugamba mazima ne weetereza oba ozina nakukolera kyoyagala so bwekito bwe kiri bawe enamba yo ajja Aisha Kaloddo nga bulijjo enamba yange ya 0776 63 4 67 kubiraako ne ku nsonga zonna ez'enjawulo zoyagala okwogera kuba naye muntu agingira gye tizuula nnoonyeeko twogereko naye nkakasa ajja kusigala nga tali kyekimu kuba mukyala musiraamu ate nange ndi musiraamu weewaawo kale Merry Christmas and Happy New Year ennaku bannaye nze sibaagaliza mbaagaliza Christmas ennungi bannaffe abasaidi eri ate munange mumpe ku Christmas ze ngamba watuwaidi abantu abo bebuuza watuwaidi then mbaagaliza omwaka omujja omulungi kuba nyinza obutaddamu kundabako wano ng'omwaka lero wakumeka lero ngenda kunoonyako atulina okukola ssebo end of your address what are you emboozi zonna ezibaddewo omwaka mulamba ezisinza okukola amawulire eza violence ezitabaddeemu violence zonna tugenda zikuba ngenda kuleeta nga tewaawo abantu bange nga 5 benneekakasa tondooza kyekyo tosobola kusiibula abantu otyo nti omwaka guno ng'obadde gugenze kugwako be bitagendedde bulungi Allah abasaasire Mungu bw'ati bw'abaageze teweevuma nnyo ate fuba nnyo olabe guno ogutandika n'okututambulira bulungi faayo nnyo bonna wakolera ensobi tula wansi ogirowoozeeko ate olabe nga omwaka ogujja tokola ki tuviiriddwako abantu baffe betwagala ennyo mu mwaka ogwo byonna si birungi naye tugume Mungu bw'atyo ate tuleme kukyamuukirira nnyo bannange Viki kampiseewo kino wadde okyerabidde binaggwayo bye weerabidde kyekisemba abantu ekyekisemba tuli mugenda mu nnaku nkulu bannange muvuge bulungi muleme kukyamuukirira muleme kukwata myenge mugise mu motoka muvuge simanya vibe muteekemu endongo muvuge nga baba twalira bambyalo mwenge tegedda nti agenda asandukula bwa ate naye agenda anywa otamiire ofiirwe obulamu mulekerawo okutikka abaana 17 mu motoka emu maama ne taata kyokka nga 5 seater mwenna ne mutambula ne mugenda bambi nedda ate ekirala mulekerawo okugabula abaana kubanga bagenda mu Christmas obagabe eno n'eri abaana baleme kubeera safe ojja gabula abaana bo bakomewo nga si kyekimu amateeka agatufuga mu Christmas abaana tubagaba wajjajjawo wabwe wokka oba osobodde erya n'abaana bo oba osobodde gy'olaga ng'ogenda nabo leka senga ow'egindi omwana gy'atagendanga omwana ajja kuvayo n'ebizibu ebirala Christmas ekufuukira ebizibu ebirala bane twekwate bulungi tuleme kukyamuukirira nnyo kintu kya lunaku lumu kireme kukozesa nsobi gy'oli ejjusa emyaka gyonna abavubuka abato mwe ba Viki mwekuume ojja kufuna akisi
accident etali yakwekoona mu mmotoka so nga babadde osobola okwambala omupiira eri gy'otagenda kwerabira olw'okuba okyamuukiridde Christmas so tewali n'ebyo bikyaliyo bajjowera abo abaana gye bali abagenda okyamuukirira ku lunaku lwe waliyo ekidongo yerabire nti kwolwo enkuba yatonye akaseerezi keetaaga mipiira mipya webale nnyo akole buli kimu kyayagala nange ate tugenda kuyisa wala bane mwambala obupiira nsonga zaja lwaki tebeekuuma kanzigonze ojja kuvayo n'ebibiri omwana ow'obuwala ojja genda onnyumirwa oveeyo n'akawuka. Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifu Makateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okulira n'emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka office ezaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home.